all bullshit. It is all bullshit. Era shame on you, Electoral Commission. Shame on you. Because mwe mutuula mu kyayi eyo gye mutuula muteesa ku ki? What do you think about? Ne mutulowooza ku ggwanga, what can we think about? Nandi katogamba Electoral Commission yate gambia ddala lumu ne Parliament ibagamba. Electoral Commission yeteeka mu nkola. Anti-Parliament, buliriza, Electoral Commission olw'okunyigirizibwa olwa byonna yevaayo n'esaba tteeka bannange ekintu kino kyandibadde kubanga ekkirizibwa kubanga yo yenyigirizibwa naye olw'okuba nti abantu baffe babbi kati Electoral Commission yo buli wewulira nti MP yafudde egamba ho tugenda okukola omuntu abekole ku ssente ontegereje batuuse n'okututtira ba MP bate bakole bio election ebizimbe byaffe katubiyongereyo Electoral Commission balabe nga funeral service. Imagine webuuze ekisanja ekibulako emyezi 5 mutegeka muti okulonda nga gwe Electoral Commission mutegeka muti okulonda kitegeeza nti you people don't think deeper muli mukwononesereza mu wa musolo nga ate olondera abantu biseera olonda mu constituency emaze emyaka 4 nga teyinira mubaka kuba segiri emyaka gyonna tabadde nkugambye ekyo that was it is a clear thing nti musobola okukiteesaako so tewali wongeri gye bayinza kumenya tteeka ekintu bwe kino tebasobola kumenya tteeka kuba kati jjukira lino tteeka libakolera bo bawulira nti omuntu afudde abadde mu mpinti awo kasente kagenda kufuluma akasente kakafulume akyegekyengezako okugamba but all that money for what? Abantu b'ekawempe balina ebizibu already manifesto weeri gundi gye yaleka mumalirize kale eddwaliro lye eryava nawo nga mulwadde kyenkugamba kati mukole kale bye yabadde agambye okukola mukwate kukwasi ssente mugambe nti nno ebintu ebyo yali agenda okukola katubikole ssente ziizo muzikwase meya mumugambe oluguudo Sseginya lwe yali agambye okukola lukolebwe ontegedde nga gavumenti ekyo kyetukoze ekifo kisigayewo nga kikalu nga tugende ku kulonda okuddako kase emyaka giwera ebiri kitundu omuntu n'afuna obuzibu n'afa tewali nsonga lwaki mulonda actually omwaka ndowooza guno guwedde era mulina kakati okulonda kulina kubaawo onolenga omuntu before kasa kibeera nga before 2 years so okulonda kitegeeza nti ekisanja kino by election ezibaddemu ya Cecily Ogwaro ya mwaka guwedde mubaddemu abadde minisita abavubuka oweye ekisolo Sarah Nyina Mateche yafa mu December ogwako era ne balonda then mulimu eya Segirinya mulimu nani endala dozaze zibadde by election mwaka guno ez'amaanyi eziri ng'omwaka ekisanja kigwirako ddala zonna teziweza mwaka ezo it's a waste of time and money. Cecily Ogwaro yafa mwaka guwedde. It's a waste of money and time. Tewali nsonga lwaki tulonda omukulembeze omupya ate nga mugenda kuddaira mu kifo kimu muteekwa okulonda. That's our money getting wasted. That's our money getting wasted. Mugenda mu constituency njogera nene omukatuli kibakukkiriza okwesimbawo naye mbw ate era Kawempe eyo njogera okwesimbawo osobola naye nti okufuna obukulembeze mu Kawempe it doesn't matter tebalonda ddiini Kawempe mbalonda ddiini kati nanti kyekyo nkugambe society zaffe zirina okwetereeza kakati olonda ekirerya kubanga kisiraamu nti Kawempe ne bw'otunula ebbanga ly'emabega lyonna anti nkugamba nti kakati olonda ekirerya kubanga kisiraamu oba olonda ekirerya kubanga kiprotestante oba olonda anti kukijjirayo ddala nti omuyimbi asobola okujja n'avuganya nedda gundi yasinga okukijjayo bulungi Bobi Wine teyakijjayo Bobi Wine yajjira lwakuba nti yajjira mu maanyi naye omuntu yasookera ddala okukitulaga mu butuufu bwakyo ate ng'ali very decent va ku bino ebyokwekyanga baali bamuyita Charles James Senkubuge talina kyeyalaga naawe talina kyeyalaga oyo bwe tuba twogera ebintu bwe tuba twogera entertainer njagala kutegeera olina emyaka emeka? Nina emyaka 36 then kati gwandibadde omanyi bulungi kati kankubuulire lwaki tokimanyi? Senkubuge talina kyeyakola Senkubuge yakola ki? Abantu bajja kusekerera yakola ki? Ataatuuka na ku ballot paper Senkubuge padde bitama
abo bayogeramu bwogezi ate Ssenkubuge yavuganyaawo talina kyakola naye njogera omuntu eyavuganya sebo kankuzeeko emabega katono Charles James Ssenkubuge yagenda decently ne yeewandiisa ne yeesimbawo nedda sebo mpuliriza bikola mwaka yebuzokebere mpuliriza ne yeesimbawo Ssenkubuge nga gundi zigenda mu maaso n'abijjamu enta kati otumubala mpuliriza n'abijjamu ki enta that was the first time an entertainer directly went into politics n'asaba okubeera president ontegedde that was the first time lwaki nkugambye nti nno Ssenkubuge yakijjayo nnyo Ssenkubuge teyafuna maanyi Bobi Wine gaalina ontegedde kati ekijustifyinga kyenkugambye nti Bobi Wine yasinze tekijustifyinga kale nange nja kuwa ensonga zange tekijustifyinga gemalize kya Ssenkubuge Ssenkubuge one he was a pioneer yali agguddewo era kyalabula abantu bangi nti wait a minute bisoboka era okuva ku Ssenkubuge bantu bangi ne bajja nga beeteekawo bakoma na byogera kubogeza ne batabiwandiisa na kwewandiisa but Ssenkubuge was a pioneer ate yakijjayo bulungi ngabe Ssenkubuge kati nno Ssenkubuge vva ku ebyo Ssenkubuge yalwakuba yazanya gwa kwawuza Ssenkubuge yayawuza yazanya gwa kwawuza okwependa tokumanyi nokola oti akapiira nakayita wano wansi kati Ssenkubuge yazanya buzanyi bwa kwawuza naye nga Ssenkubuge yali w'amaanyi nnyo kati nze mu ntegeere yange ne mu ndabe yange y'ebintu Ssenkubuge talina kiyakola bw'okizza mu bannakatemba gwe kizibu kye omukompeyalinga nedda anti kati nze nkugira omuntu akisize bw'ogamba mu talina kiyakola wuliriza bw'ogamba nti talina kiyakola anti saagala otambule nnyo because buli ogenda nnyo ng'olimba oyonoona bw'ogamba mu talina kiyakola awo enjawukanira naawe nange njawukana naawe nti Ssenkubuge talina compared Bobi Wine is settlement yengi yabadde nti don't compare and I have to go le same comparison eyo nze nagambye Bobi Wine toyinza comparing abantu babiri tosobola comparing Bobi Wine na Gundi na Ssenkubuge then don't bring Ssenkubuge because my statement is Ssenkubuge tiyabaddemu anti gwe wali obadde oyogera ku yatandika I didn't say that ngambi kubanga mbaddewo naliwo nga nepade bitama ayagala ovuganya ebipade bitama wagamba bagezezaako nze statement yange yabadde nti Bobi Wine ye munnakatemba oba ye entertainer asinze okujjayo ekintu kino ekyo tekiriko kibuuzo kyetubaddeko era ensonga zange ezimulaga nti yasinze compared ku ba entertainers bonna abalala nti ono yajja from nowhere buli omu yali tasuubira it was a by election n'agiwangula with 99% n'atakoma ku by election giwangula n'avaayo n'atandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ensonga ze kayempe ne baziyingiramu era baleese omuyimbi Mukibi Sadat Mukibi Sadat ye Khalifa Aganaga yes akoye ekigambo Aganaga obeeranga nti oli eno neeri Khalifa Aganaga kakati Aganaga ono tumujjukira bulungi nnyo mu 2021 y'omu ku bantu abatafuna kaadi za Nuupu naye nga yali ajagala era alyagala kuvuganya Lubaga North naye teyagifuna so naye twali tuli awo nga ekibiina ky'FDC kigamba nti ono gwe tukoze eki gwe tuleese naye ngamba nja kubuuza ku Boto ono analyst omutuufu gwe manyi ku nsonga za ewe kituuka ku bintu nga entertainment politics social life n'ebirala ebyo abayimbi twogere kale tusooke ku muyimbi mwennyini Khalifa Aganaga political ali atya politically he's when you say politically simaina kibuuzo oba kibuuzizza otya mu byobufuzi bwoba omututte mu byobufuzi ng'omujje mu music mu byobufuzi ali atya kubanga waliwo ekintu okukigendamu nga tokigenzeemu lwakuba nti okisobola naye ng'okigenzeemu lwakuba nti kyekibaddewo
okwawukanako n'ebintu ebirala ebyobufuzi tosobola kugamba nti ono asobola oba tasobola. Morning to you, yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba nkubuuzaako amakya g'olunaku olwaleero obanga makya obanga kawungezi naye nkakasa gy'oli obudde bwonna simanyi budde buli ki naye yonna gy'oli tukubuuzizza kuweebale kwekolera emirimu gyo gyanjawulo. Nze muzzukulu wa Kisolo Matinkyembo aneddira Ngonge nzize tuddemu tunyumye ne mukwano gwange ono gwe bayita Kalungi Edward Kalungi Samuel Obote ow'ekiviiri kuba mmanyi bulungi nti ekyo badde oyagala okwogera eri yonna oyiseeyo kusiriwaza bantu. Obote ono kozi wangamba nawe oli wa UPC? Si wa UPC, si wa bibiina, nze mpagira gavumenti. Anze ndi wa Fulonasa. Gobeera wa Fulonasa, nze ndi ali muyekera wa PRA. Wali wa PRA. Ate ffe twava mu gundi mu NRA. Yava mu NRM. Naye ffe tetwakulosinga twasigayo mu NRA. Kati awo ate kati ffe bakulu bammwe. Waffe twakuba essasi eryaggulawo olutalo lw'e Kabamba. No problem. Ekikulu kya byonna nti M yaba Fulonasa, PRA, NRA. Kati nze nkyali muyo mu NRA. Kyaliyo saakulosinga kujja mu NRA. Anti bwe twatuuka eno n'okufuuka NRM tulina bwe twasanga ku State Square awo baali bangi nnyo. Abamu baava mu UPC, abalala bavudde wa, abalala bavudde mu ki, abalala bavudde wa ne babuukira etambula nga njogera bwefaanana. So kati ffe tetwasobola. Temwalina bisaanyizo credibility mwagala temujja kutta linnya lyammwe. Twalaba ekigenda okuddako. Buuza ku bantu. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, muli mutya, gwe wenna tulaba tukwagaliza obulamu obulungi, tukwagaliza emirimu emirungi. Agenda okwebaka good night, ate agenda osooka olabe olyoke weebake. Then agenda azuukuse good morning. Ate nayo n'abalala bonna mu kiseera kyonna kyotulabiddemu abali mu mmotoka beevuga batambula nga bebawuliriza ataddeko wali, nammwe tubaagaliza ekiseera ekirungi ekyokuwuliriza. Tusabe Katonda ayongere okubakuuma n'okubawa ebyo bye musinga okwagala. Ekyo kituufu. Kakati tutandikirewo. Ekibiina kya Forum for Democratic Change nakyo kyagambye nti ezivaamu abakulu zangaala ensonga ze kayempe ne baziyingiramu era baleese omuyimbi Mukibi Sadat. Mukibi Sadat ye Khalifa Aganaga. Yes. Akoye ekigambo Aganaga obeeranga gaa nti oli eno neeri. Khalifa Aganaga. Kakati Aganaga ono tumujjukira bulungi nnyo mu 2021 y'omu ku bantu abatafuna kaadi za Nuupu naye nga yali agyagala. Era alyagala kuvuganya Lubaga North naye teyagifuna. So naye twali tuli awo nga ekibiina kya FDC kigamba nti ono gwe tukoze ki? Gwe tuleese. Naye ngamba njakubuuza ko Obote ono analyst omutuufu gwe manyi ku nsonga za ewe kituuka ku bintu nga entertainment, politics, social life n'ebirala ebyo. Abayimbi twogere kale tusooke ku muyimbi mwennyini Khalifa Aganaga. Khalifa Aganaga political ali atya? Politically he's when you say politically simaina kibuuzo oba kibuuzizza otya mu byobufuzi bwoba omututte mu byobufuzi ng'omujje mu music mu byobufuzi ali atya? Kubanga waliwo ekintu okukigendamu nga tokigenzeemu lwakuba nti okisobola naye ng'okigenzeemu lwakuba nti kyekibaddewo. Okwawukanako n'ebintu ebirala ebyobufuzi tosobola kugamba nti ono asobola oba tasobola. Ontegedde olw'ensonga nti ebyobufuzi biri practical ate biri scientific. It is an art and science. Ochegedde politics is an art and science of managing any society. Ochegedde through leadership and all those things. Yes. Kizibu nnyo okutegeera nti omuntu asobola mu politics. Ochegedde okuleka nga scientifically ali tested. Ochegedde scientifically mwefuze mulimu scientific terms ezo. Scientifically how? Good politics is a science. It's a science and art of managing society. Otekedde okubanga leadership mu politics waffe oba politics mu nsi yonna, just the word politics
is a science and art of managing in a society. Mu bya leadership, mu byokola ebintu bino, mu byokola kiri, mu byokola kiri. Okutegeera enkwata y'abantu, abantu b'olimu babakwata batya and all those things. Kakati bw'otunuulira politics waffe naddala w'obukulembeze kubanga abantu abamu babiconfusinga. Politics wa music wanjawulo nnyo ne politics w'ebyobufuzi. Kyokka yenna politics. Cause wano kati buli sector in politics. Buli society eba ne politics waayo, nammwe abannamawulire mulina politics abafuga. Kituufu. N'aba boda balina politics abafuga. N'abakatale balina politics abafuga. Kubanga politics is managing in a society. N'awaka waliwo politics owaawo. So you are differentiating musical politics exactly. Kakati yabufuzi. Politics ono w'obukulembeze aganaga gwe yayingidde. Wanjawulomu okuva kuwa music gwabaddemu. Okitegeeza okulaga wanjawulo. Owa music alimu blackmail. Owa music n'owa music alimu blackmail. Era politics ono alina waafaanaganira. Ontegedde. Alina byafaananya. Alimu okutingana. Alimu okulwanagana. Ate music tolabye abantu nga bagize bafa. Naye nga tosobola kunnyonnyola yafudde atya mu music. AK-47 until today we don't know yafa atya. Radio tetumanyi yafa atya. Naye eyamukuba ssasi, yamukuba bikonde nga bakayanidde ku ki. So you cannot know. Ontegedde. Dance ku mapeesa until today yali gundi omujjukira omwana producer. Very good producer. Yafa naye yafa atya. Okitegeeza kukulaga nti politics yenna alina byafaananya. Weewaawo wanjawulo naye nga alina byakola ki byafaananya. So kati bwe tuddayo eka emabega nkugambe nti tosobola kumala gagamba nti Kalifa naaga asobola oba Kalifa naaga tasobola. Bw'oba ng'otegeera bulungi tosobola kugamba nti tasobola. Gw'omutaddewa ku kyeyayingidde. The science of life determines. History will tell and the future will also tell. The time will tell. Kati tulina bingi ebyokutunuulira. Analysis yaffe erina okutunuulira naaga yaani, ki kye tumusuubiramu, kiki kye tumutuma. Because bw'oba onootuma omuli w'embizzi for example ndoza example ojja kuba nze mujja engeri oli omusajja omuyisiraamu nsonyiwa ku ekyo. Bw'oba onooyagala okukubaako gw'okwata for example olina okusooka okutegeera ali ludda wabeera wa tambula atya biki byonna. Kati olina okusooka okutegeera ani gwe nina okukozesa okukwata omuntu ngaani, omuntu nga Kimbowa. Ontegedde akunoonya alina okusooka okutegeera akolera wa, abaani abamubeera okumpi, twala tugende, behavior and all those things. Kakati Kalifa naaga ekiseera kye tulimu ne Kawempe division FDC yanoonyeza omuntu ayinza okutaalinga n'ekifo, ayinza okufaanana abantu be Kawempe. Because remember olina okutegeera si kyakujerega ekyo gwe kyoyogera kyaddala. Abantu babeera attracted nnyo n'omuntu gwe bafaanana naturally. Ontegedde bw'osanga omuntu abaggeto bwe bakulaba ng'oyambadde suuti bagaago toli waffe. Biki byaliko ono agamba kyoyo tabeera kyali Lubega. Otegedde bakulaba nga Mbega azze kubaako byatujja oba wa poliisi otegedde baagala oyambala ebinigi nabyo osaleko ne kitishaati kyo nga kino oyingirewo obamanyi nti oyo waabwe. Ne baba tebakumanyi babeera convinced nti oli w'omu. Otegedde kakati obudde buno Kawempe yeetaaga omuntu ali very controversial
kuba kati musajja yakafa Segirinya politician abadde politician comedian sweet political politician nti abadde musajja ali freelance tomunyumiza bwabaawo kwekalakasa nga yeetikka TV kati kitegeeza abantu be bantu kwe bakola ki naye kalungi eyo eyinza oba yali kalakita ng'ey'omuntu personal character yes nti ye bw'ati ate Munyagwa katogo kagira be kagira Munyagwa akugamba nti katogo katogo kasira eno duwa ya Kamulali yes katokutwala emigati mu ddwaliro eyo ye Kawempe don't play mbale ndowooza nti ezo characters aba individuals no nkugambye ekifo wowangaalira abantu ezo basiga ekintu ekyo nti bwe bafaanana naye nga bano bo ze personal character kati kankubuulire yes kitegeeza we baagalidde oyo gwe baagala kubanga kankubuulire tewali njawulo wakati mwa Munyagwa ne gundi ne Segirinya in fact Munyagwa ate yali mulalamu ate Munyagwa ye mentor wa Segirinya that's what I'm trying to say nti ekyo kye baagala Kawempe abantu be Kawempe baagala abo so aganaga akisobola ekyo oba ali fit ayinza obutakisobola naye ali fit okyegedde character wise ali fit then his background musajja mugezi Kalifaganaga musajja mugezi ali talented yesobola gangambye yakola sciences ontegedde yakola sciences ku HSC ekyo si kikulu naye nkugabe yesobola ontegedde kubanga era Kawempe tagenda ku mixinga ddagala ekyo si kikulu tosobola kukiteekako era abantu nabawulidde naye nemanya tebera card tebakikozesanga card kya kisiru tebageza ne bakifrontinga in fact ye Kalifaganaga akireke kitambule naye takifrontinga Kalifaganaga amagezi gemuwa kubanze mwagaliza era nze njagala awangule era muwagira Kalifaganaga kyalina okutunuulira ateekewo embeera empya ontegedde aleme kubeera nga abapolitician bano abafa ba bulijjo ateekewo embeera empya ateekewo gye wandiise plan awa bannakawempe work plan oyo ogamba mu manifesto anti manifesto mwera mu mbeera byo byonna work plan ye naddala eri abavubuka kuba Kawempe yabavubuka mulimu amaka amagundiivu mangi naye abavubuka bebasinga obuki abavubuka bebasinga obungi mu Kawempe n'olwekyo alina okubeera ne work plan y'abavubuka alina aleme kujja noono politics w'ekinyumu owa weewe otwamukole Makerere yaggwa kati kyetwagala politics agattako politics ow'okugatta abantu oyo Kalifaganaga alina okutegeera bino ebyokudda mu bibiina abavubuka boononekedde mu bibiina sente kana zikutere ku ssimu meka gwosobola okugumpa kakasimu kateeke eri gwosobola okugumpa nenda kuteerako sente ku ssimu yo naye ojja ziraba si mutwalo so kyembadde ngezaako okugamba abantu nti Kalifa afune manifesto eri fit mu bantu abo va muono kasasiro w'abavubuka bw'oba osobola okugenda ku mirimu gyo kale so anti oyinza okunkyajinga n'otutuula awo manyi ababooda bakusobera omusanga atudde ku stage ontegedde nga tewali amusasula Abaganda obaluge lwa Abaganda oba lwa Bazungu tosobola kumanya buwanvu bw'amazzi okuleka ng'olinnyeemu politics wa Uganda ebyanga eriyise lyonna abadde ajja atambulira mu ba intellectuals abayivu naye emyaka si mingi emabega tutandise okulaba bakazanyiikirizi nga bamwetabamu ba entertainers mwe twalabira abayimbi ndowooza yali Bobi Wine ye yasinga okukijjirayo ddala nti omuyimbi asobola okujja n'avuganya nedda gundi yasinga okukijjayo bulungi Bobi Wine teyakijjayo Bobi Wine yajjira lwakuba nti yajjira mu maanyi naye omuntu yasookera ddala okukitulaga mu butuufu bwakyo ate ng'ali very decent va ku bino ebyokwekyanga baali bamwita Charles James Senkubuge talina kyeyalaga naawe talina kyeyalaga oyo
bwe tuba twogera ebintu bwe tuba twogera entertainer oli njawala kutegeera olina emyaka emeka? nina emyaka 36 then kati gwandi badde omanyi bulungi kati kankubuulire lwaki tokimanyi? Ssenkubuge talina kyakola. Ssenkubuge yakola ki? Abantu bajja kusekerera yakola ki? Atatukana ku ballot paper. Ssenkubuge Padde Bitama abo bayogeramu bwogezi ate Ssenkubuge yavuganyaawo talina kyakola naye njogera omuntu eyavuganya sebo kankuzeeko emabega katono. Charles James Ssenkubuge yagenda decently neyewandiisa neyesimbawo nedda sebo mpuliriza bikola mwaka ebuzokebere mpuliriza neyesimbawo Ssenkubuge nga gundi zigenda mu maaso n'abijjamu enta kati otumubala mpuliriza n'abijjamu ki enta. That was the first time an entertainer directly went into politics n'asaba okubeera president. Ontegedde? That was the first time. Lwaki nkugambye nti nno Ssenkubuge yakijjayo nnyo? Ssenkubuge teyafuna maanyi Bobi Wine gaalina. Ontegedde? Kati ekijustifyinga kyenkugambye Bobi Wine yasinze tekijustifyinga. Kale nange nja kuwa ensonga zange. Tekijustifyinga. Nange nja kuwa ensonga zange. Tekijustifyinga. Gemalize kya Ssenkubuge. Ssenkubuge, one, he was a pioneer, yali agguddewo. Era kyalabula abantu bangi nti wait a minute bisoboka. Era okuva ku Ssenkubuge bantu bangi ne bajja nga beeteekawo bakoma na byogera ku bwogezi ne batabiwandiisa na kwewandiisa. But Ssenkubuge was a pioneer. Ate yakijjayo bulungi ngabe Ssenkubuge. Kati nno Ssenkubuge vva ku ebyo. Ssenkubuge yalwakuba yazannya gwa kwawuza. Ssenkubuge yayawuza. Yali eno n'eri. Yazannya gwa kwawuza. Okwepena tokumanyi n'okola otya akapiira ne kayita wano wansi. Kati Ssenkubuge yazannya buzanyi bwa kwawuza naye nga Ssenkubuge yali w'amaanyi nnyo. Kati nze mu ntegeere yange ne mu ndabe yange ey'ebintu Ssenkubuge talina kiyakola bw'okizza mu bannakatemba. Gwe kizibu kye omukompeyalinga. Nedda anti kati nze nkugira omuntu akisize. Bw'ogamba mu talina kiyakola. My statement was. Wuliriza. Bw'ogamba talina kiyakola anti saagala otambule nnyo because buli lw'ogenda nnyo ng'olimba oyonoona. Bw'ogamba mu talina kiyakola awo enjawukanira naawe. Nange njawukana naawe nti Ssenkubuge talina compared to Bobi Wine. Is a statement yengi abadde nti. Don't compare. I have to go some comparison here. Nze nagambye. Bobi Wine. Toyinza comparinga abantu babiri. Tosobola comparinga Bobi Wine na gundi na Ssenkubuge. Then don't bring Ssenkubuge. Because my statement is Ssenkubuge tiyabaddemu. Anti gwe wali obadde oyogera ku yatandika. I didn't say that. No, ngambi. Kubanga mbaddewo naliwo nga ne Padde Bitama ayagala ovuganya. Padde Bitama. Wagamba bagezezzaako. Nze statement yange yabadde nti Bobi Wine ye munnakatemba oba ye entertainer asinze okujjayo ekintu kino. Ekyo tekiriko kibuuzo kyetubaddeko era ensonga zange ezimulaga nti yasinze compared ku ba entertainers bonna abalala nti ono yajja from nowhere buli omu yali tasuubira. It was a by-election n'agiwangula with 99% n'atakoma ku by-election giwangula n'avaayo n'atandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi mu myaka 2, 3, 4 ekibiina ky'obufuzi ne kigenda mu parliament kitwe ababaka abasuka 50 ng'ebyobufuzi biri mu just between emyaka 3, 4 ku 5. Otegedde naye point yange tebaddaawo mbaddeyo ngezaako kusimira musingi okunnyonnyola kyembadde okubuuza kyembanyala okubuuza. Bobi Wine okuba nti ye yaggulirawo abayimbi bano okubalaga ennyo nti basobola okubaako kye bakola actually ab'omulembe guno kubanga ate ne Ssenkubuge omwaka gwe yavuganyizaako si bya leero. I think it was around 2000 okulonda kwa 2000 oba 2006 kwejja ebiri so si bya leero byadda naye ebiri recent
metulabidde bano bonna ba Ronald Mayinja ne bagezaako metulabidde ba Hildaman ne bajja metulabidde ba Geoffrey Taya ne bajja buli omu n'agezaako wasinzira bano bonna abakyala bano ba Fina Mugerwa I mean no mchala ani ono ne n'omwami mwenye n'omwami omulema ani oyo Samugombi abo na buli muyimbi buli entertainer n'agezaako byonna bizze mu bisera Bobi Wine wajiddeyo enkyenyi ekibuzo kyange kibadde nti kakati ba entertainer basazeewo bajje mu byabufuzi kati music oba business eyo basooke bagiteeke ebbali tebasazeewo kubanga si bonna nti bavuddeyo naye aba entertainer abaavaayo ne bayingira politics balina empanji gye bateerawo bannaabwe kubanga ensi ekula ontegedde waliwo ensi bw'ebenga ekula bino byonna oba olina obbirabako ontegedde ekyokubiri omunayuganda awezezza emyaka 18 akkirizibwa okwesimba ku kifo kyonna kituufu otegedde just by default by law or by constitution regardless ndi mulimbi ndi muki kubanga bagundi siba nabo banaddiini gundi pastor kama ne mu parliament muli mu father muli mu father bamta father Onen exactly gulu municipality exactly kakati Charles Onen yes now ebintu ebifaanana bwe bityo olina obisuubira mu nsi ekula nga Uganda ontegedde ate era si ne mu nsi ekula yokka nene mu nsi ezikuze kuba ne mu America wano bali gundi balitandisa okwagala okumutembeeya oba yali Ekon olala baali baagala otembeeya awo baali batandisa okutembeeya abayimbi awo neno Ukraine Zelensky naye abadde exactly so ebyo ebintu si bikulu naye tulina otunuulira nti leadership etegeeza ki ono anaasobola oba taasobole manifesto yeefaanana etya fenge eggwanga twagala ki so amaanyi ge bakuŋŋaanya nga bali eno mu music industry ge gabawaga ekyokubiri ekikulu ennyo mbadde nkyakuwa submission yange ekyokubiri ekikulu ennyo is the numbers. Politics is a game of numbers. Bakugoberera politics ne bwoba olina idea ennungi ezifaanana zitya nga tolina numbers tolina kyogamba bantu. Remember naturally abantu baagala nnyo awali abantu abangi ne baba bali ku kikyamu. Naturally oli agamba asogamba nze omusajja mwagala nnyo bannange abantu nga bamwagala ng'ekimu kwagaza abantu bakuba mukola ki bamwagala naye nga tamwagala kubanga alina reason. Ojjukira Obama bwe yajja mu America olw'okuba nti abantu balina ennyonta y'okulaba ku muddugavu omukulembeze. Trump gundi yawanguliranga waggulu Obama naye newankubadde talina kye yakola. Obama Abafirika bamuwagira nga bagamba yabeeranga n'obuwagizi okuva mu Afirika okuva wawawawa yonna ng'alaga amaanyi mayitirivu nnyo. Lwaki Abafirika balina ekirowoozo ekigamba nti oyo kazze omuddugavu osanga Afirika enefuna ku mirembe. Ontegedde ku mulembe gwa Obama kwe twasinga okufunira ebizibu mu Afirika. Entalo ezaali eno egundi empitirivu ezaali e Somalia lwe zaasinga onnyinyitira. Ontegedde okwekalakasa okukyasinza okuba okwettabbo ennyo lwe kwabeera ewaabwe wennyini gye bamuzaala e Kenya. Ontegedde gundi omusajja waffe hiro wa Afirika Gaddafi mwe baamuttira. Okitegeezaako okugamba eyali alwanirira Afirika okubeera wamu mwe baamuttira. So abantu bonna balowooza ebirungi buli lwe wabeerawo ebisiyaga we byasinga okukyaka mu nsi yonna ne bituuka n'okubeera nga gafuusa amateeka mu nsi za Afirika nga Uganda okwagala okusibako ebisiyaga ku mulembe gwani gwa Obama. Kakati kikyengezaako okukulaga nti abantu bulijjo tewali buzibu kwesimbawo naye obusobozi obulina. Then these political numbers zetugamba politics wa numbers
remember muyimbi abeera already alina abamugoberera music amanyi ge bakuŋŋaanya nga bali mu music go aha kati Bobi Wine yakwata abaali kati okimanyi Bobi Wine fe twali baki fe twali bagiyita batya Firebase ekyaliwo yafuuka noob oba kitegeeza kyengezaako kugamba nti because of the numbers abantu beesanga mu mbeera nti bakozesa numbers ezo bazi misusing kati Bobi Wine yakwata abantu babaali aba Firebase n'abafuula abalonzi ekintu ekitali kituufu naye kati bwe kiri kati oli amuwagira regardless oba alina amaanyi oba tagalina oba alina ID oba tagirina naye as long as amanyi nti oli muyimbi waffe wa Firebase oshegerezaako kulaga kakati ne Kalifaganaaga naye azze oshegedde era naye azze bwe kityo bwe kigenda okubeera batunulidde numbers ate ne FDC nayo kati ekozesa abantu abafaana bwe bati kubanga bamanya nti waliwo numbers nti ye kati naye bamuwadde kaadi bamugambe kati gwe kaadi gwogikola ki gwogirina batunulidde ebintu bibiri batunulidde okubasikira ku bantu batunulidde n'ekifo bayinza okukikola ki okukitwala olwa numbers so the availability of numbers is one reason lwaki bamutaddewo so abayimbi bano okutandika okujjayo ennyo obwenyi bwabwe tulowooze nti no bagenza okulaba nga ensonga zaabwe teziri addressed that's not the reason because Bobi Wine bwe yabeera mu parliament mbuulirayo kye yateesa nga kyabayimbi mbulirayo gundi bwe yabeera mu parliament ono omukazi yagenda mu America onosome bamuyitani omuyimbi wa gospel oyo yateeseza ki abayimbi gwe mbuulira gundi ateesezezza ki abayimbi Hildaman ali ku copyright anti nkugamba naye copyright era nabyo olabira ddala nti bulema copyright teriiwo leka teriimu maanyi teriimu maanyi ani alina okugateekamu era bo industry zaabwe zibaleme bayingidde industry ddala tikugambye terina maanyi kubanga mwe mutalina maanyi mwe banafu copyright ogifuna olunaku kati gwe content wono si wuwono gwokutte osobola okumusanga omuntu amukutte n'amuteeka ku channel ye n'omuleka lwaki wange kati copyright weeri just copyright mwe mutamanyi gikozesa gundi bwe yagoba abantu n'abagamba temujja kujja kima gundi wano alien skin n'abagamba nti temujja kunjjako interview waliwo abagimukaka so abayimbi bano gundi epasi yabagambye buli muntu yenna alina content wange ku YouTube yamugjeyo abaganye n'abastrikinga oyo mukopi just mutima eriyo omuntu omukopi mu mutima anti ekyo content guwa mubawo society uliza society eri bweti society kyogiwa kyekola ki kyekuwa ontegedde bulungi kati mwe mugenda ne mu relaxinga naturally bwe mumala okurelaxinga ate ne munenya mu 7 kyekiri kye muli mukukola kati bye bya copyright mu ekigambo Bobi Wine kyayogera oba Bobi Wine yakitandika nti abakulembeze we mutajja mu ghetto ejja kujja gye muli yes kyekino abayingi bali mukola kubanga nammwe ababadde beetegese temulina kye mukoze mmwe ababadde bagamba nti nno nze MP w'e Lubaga nze MP w'e Makindye nze MP w'e Gundi temulina kye mukoze kakati abantu kati abantu abandi badde babalonda kabejjire bo bennyini okyegedde gwe kyolina okutegeera abapolitician tebakyali mu politics kati babajjeemu kati abalonzi be bali mu politics oba ntegerekeka ne bwolaba palamenti eyo etaggala abalonzi bangi bali mu palamenti abalonzi ate be bagenda abalonzi kati be bali mu palamenti bagenda begabire nti gwe omufumbi bw'olemererwa okugaba emmere n'ogamba abantu nti mujje mwegabire bajja kujeeyira abamu bajja jeeyira mutwe abala bajja bebusu abala bajja jigira kubanga gwagigaba alina ogigaba tokoze buvunaanyizibwa abo kugigaba bulungi so kati ebbugumu lyayongedde mu kalulu k'e Kawempe aganagana yazze ekintu kino kyempulira mu Kawempe is fully dominated by Muslim kyatandika kitya nti atali musiraamu tafuga Kawempe nedda eyo njogera
neno omukatuliki bakukkiriza okwesimbawo naye mbw'ate era Kawempe eyo njogera okwesimbawo osobola naye nti okufuna obukulembeze mu Kawempe it doesn't matter tebalonda ddiini Kawempe mbalonda ddiini kati nanti kyekyo nkugambe society zaffe zirina okwetereeza kakati olonda ekirerya kubanga kisiraamu nti Kawempe ne bw'otunula ebbanga ly'emabega lyonna anti nkugamba nti kakati olonda ekirerya kubanga kisiraamu oba olonda ekirerya kubanga kiprotestante oba olonde anti nkugamba nti ezo myths ezo baziyita myths ontegedde nkyamu kyeki kyenkugamba nti tukyalina omulimu gw'okusomesa abantu okutegeera politics kyeki dirwe nnondaani tolonda muntu tolonda kyaliiwo kubanga okulonda kwennyini okutuufu balonda kye bayita manifesto obusobozi olonda manifesto tolonda kutunula kwa muntu bannange tolonda mukazi bwanyirira waliwo abantu abamu bagamba bannange ono omukazi anyirira alabise bulungi ku posta kati tukyalina abalonzi ab'ekikulu ekyo okyegedde tukyalina abalonzi abalonda eddiini tukyalina abalonzi abalonda posta nti omukazi yanyumye ku posta olina kugamba nti omusajja yaggumidde mu suuti gwe tugenda okulonda tukyalina abalonzi abalonda ambuleera okyegedde tulina oli agamba nti nze kasanda bakwambuleera kati abalonzi nga tukyalina abalonzi ab'ekikulu ekyo tusobola kufuna abakulembeze bategeevu ebbugumu oliraba otya mu kalulu ka Kawempe NRM erina Farida it's a waste of money and time FDC erina Khalifa Ganaga NUP ekyalina 10 tennaba kugaba kaadi kakati ekisookera ddala it's a waste of time ekisanja kiweddeko ontegedde etteeka nze nsaba etteeka liyite mu paalamenti nti senga omuntu MP aba atambuzizzaako emyaka egiwera egi 2 naafa oba naafuna obuzibu bwonna oba n'abeera impeached n'ava mu paalamenti emyaka giri egisigaddeyo ba MP abamulinaanye ezimulinaanye bamuyambengako n'ebiri mitono wakirigamba ng'esatu nkugambye 2 kasoweza emyaka egi mu paalamenti n'ofuna obuzibu ontegedde n'ofuna obuzibu obeera Kawempe North yo tolina mubaka owa South akuyambeko agigatteko kuba tolaba Segenya yazigattako tewali nsonga eyonoonyesa ssente za muwa musolo ekisanja ekibulako emyezi 5 okuggwako this is all bullshit it is all bullshit era shame on you Electoral Commission shame on you because mwe bamutuula mu kyayi eyo gye mutuula muteesa ku ki what do you think about ne mutulowooza ku ggwanga what can we think about nandi katogamba Electoral Commission naye ategambye ddala lumu ne Parliament ebagamba Electoral Commission yeteeka mu nkola anti-parliament buliriza Electoral Commission olw'okunyigirizibwa olwa byonna yevaayo n'esaba tteeka bannange ekintu kino kyandibadde kubanga ekkirizibwa kubanga yo yenyigirizibwa naye olw'okuba nti abantu baffe babbi kati Electoral Commission yo buli wewulira nti MP yafudde egamba tugenda okukola omuntu kabekole ku ssente ontegedde batuuse n'okututtira ba MP bate bakole bayo election ebizimbe baffe katubyongereyo Electoral Commission balabe nga funeral service imagine webuuze ekisanja ekibulako emyezi 5 mutegeka muti okulonda nga gwe Electoral Commission mutegeka muti okulonda kitegeeza nti you people don't think deeper muli mukubonoona ssente za muwa musolo ng'ate olondera abantu biseera olonda mu constituency emaze emyaka 4 nga teyinira mubaka kuba Segirinya emyaka gyonna tabaddeyo nkugambye ekyo that was it is a clear thing nti musobola okukiteesaako so tewaliwo ngeri yonna gye bayinza kumenya tteeka ekintu bwe kino tebasobola kumenya tteeka kuba kati jjukira lino etteeka libakolera bo bwe bawulira nti omuntu afudde abadde mu mpi nti akasente kagenda kakafulume ekyegezaako okugamba but all that money for what abantu b'e Kawempe balina ebizibu already manifesto weeri gundi gye yaleka mumalirize kale eddwaliro lye
dwali eryava nawo nga mulwadde kye nkugamba kati mukole kale bye yabadde agambye okukola mukwate kukwasi ssente mugambe nti nno ebintu ebyo yali agenda okukola katubikole ssente ziizo muzikwase meeya mumugambe oluguudo luli Sseginya lwe yali agambye okukola lukolebwe ontegedde nga gavumenti ekyo kye tukoze ekifo kisigayewo nga kikalu nga tuka kulonda okuddako tugende ku kulonda okuddako kase emyaka giwere ebiri kitundu omuntu n'afuna obuzibu n'afa tewali nsonga lwaki mulonda actually omwaka ndowooza guno guwedde era mulina kakati okulonda kulina kubaawo onulenga omuntu before kasa kibeera nga before 2 years okulonda kitegeeza nti ekisanja kino by election ezibadde mubaddemu ya Cecilia Ogwaro ya mwaka guwedde mubaddemu eya abadde minisita abavubuka weye ekisoro Sarah Nyina Mateche yafa mu December ngwako era ne balonda then mulimu eya Segirinya mulimu nani endala dozaze zibadde by election mwaka guno ez'amaanyi eziri ng'omwaka ekisanja kigwirako ddala zonna teziweza mwaka ezo zenjogerako. It's a waste of time and money. Cecilia Ogwaro yafa mwaka guwedde. It's a waste of money and time. Tewali nsonga lwaki tulonda omukulembeze omupya ate nga mugenda kuddaira mu kifo kimu muteekwa okulonda. That's our money getting wasted. That's our money getting wasted. Mugenda mu constituency erimu eddwaliro eryetaaga obuyambi Kawempe mulikole mulirongoose oba si kyo kale muzitereke zirikola ebirala ne bano olw'okuba nti bo baagala ssente bo lwe bawulirawo by election nga bakuba mu ngalo tufunye omulyo constituency bw'ebeerawo nga terina mubaka ki ekigibeerako ey'ennaku zino tewali buzibu kubanga era n'ababaka baliyo tebakola tebalina kye bakola abantu basobola okwekulembera ne batamwaka ne guggwako era nze parliament sigyagalawo eya parliament bagifuula akeedi tufuneyo ekisenge kimu nga bwe kiti mwe bateeseza ng'ate si bonna twetaaga ba parliamentarian 10 anze nali 10 bangi 10 nze nali njagala nga 5 nkugambe twetaaga parliament y'abantu 15 ekinene nnyo ba parliamentarians kale nga kinene nnyo nga bano kinene nnyo amakumi aga abo bangi nkugambe kati olwo nga tudiibuuze nga bano gamba nti tudiibuddeko buli muntu afune parliamentarian amakumi aga bino district erimu constituency ennya erina waliwo kwa ekyokulabirako ekinyiiza Butambala ogiraba Butambala erina umane MP kwata ba MP makumi 3 bayingire parliament yawe ye Kampala okwate bu district ebere ne ka mini parliament ontegedde that is a council nanti ze ziriyo enchiko za district under seat ebiveri bye biddeno era nga buli wiki ono parliamentarian owe Kampala atuulako ne mu council eri alina otuulamu waliwo ebintu byenda byanange bineewuunyisa alina kati oteesa otya mu meeting bakuteeseza batya nga toliimu olina okubeera mu genda era MP ye yandibadde nga chairman wa district at the same time kasinga Kampala ina MP omu kubanga ebiruma abeekawo MP wuliriza MP ye yandibadde nga chairman wa district nga jasa alina mumyuka we atuula mu office kati nga atula mu kali ka parliament ak'abantu amakumi 3 yaha ate era noono ng'olw'olumu atuulayo kubanga weewuunye ebizibu ebiruma abeekawo MP tebyawukana b'e Makindye ate bitya tebyawukana b'e Nakawa tebyawukana ba Lubaga Kampala yonna yeetaga MP ogwo naye olina Lubaga North olina Lubaga South olina Kawempe North olina Kawempe South olina Umane MP olina Kampala Central olina okimanyi nti nno kati fa bakola mu Kampala okimanyi nti constituency z'omu Kampala zonna izo zitambula olunaku lumu mu dakiika 3 ng'ozimazeeko UPC ekomewo ova e Nakawa n'oyingira Kampala Central n'ojja Mengo n'ojja mu Lubaga bodaboda ekutambuza n'ogende Kawempe ekutambuza kyokka ate buba kulaga nti buli emu erina omubaka ne Umane MP ate abagatta bona wama mu ntuufu wasaanawo ennongoseza mu mateeka ennongolosereza kati ate muli mu kulongoosa bitalina makulu Dream Restaurant eri wandege yaawo naye alowooza nti ki mukyala Namubiru okusinziira ku bwe mba njogera naye agamba nti mwebale kukola
Mukyala Namubiri nno. Kozo mumanyi. Mumanyi musindikira sente emirundi n'emirundi munnaye nga nguzeeyo emmere. Kozi go. Kubanga nze nkozesa gundi. Osasula ku momo. Ku momo. Kati no Dream Restaurant eri awo Wandegeya. Katale. Katale ke kanoga makuba abiri agakutwala wali. Bagamba abantu nti oluva wali ku Equity Bank. Ku Equity Bank ngojeyo ka sente. Totambula na sente ng'enjala kuluma. Sala busazi bw'otyo gy'osooke ku Dream Restaurant ole kamere away from home naye ng'ate obanga aliyo waka. Oli akamere akalungi ak'obuvunaanyizibwa akawombo kwegamba mu kifaatire eky'obuvunaanyizibwa mu kifo eky'obuvunaanyizibwa kyokka bw'ovaawo genda okola emirimu gyo ng'olina emirembe kubanga oli wakati mu kibuga musite kale nno ku Dream wosanga ekintu kyobadde oludde okulyako oyagala kulya ku luwombo ku balogu oyagala kulya ku balogu so ayina nno department ayina abakola ku mmere nganda ayina abakola ku mmere y'omuttaka ayina nagenda mu biru baddayi ayina nti omulimu gwoyo gwakutematema nsujju muwogo ne lumonde so byonna weebiri mukugu kati gwoba oyagala simanyi bakugu ku nkoko eya boiro weeri ennyama ya boiro weeri n'ebirala byonna so ogendawo mukwano gwange tosiba mu Kampala njala ng'ate tuli mu kibuga mwe tukolera emirimu gyaffe tetukyalina budde bw'abakyala kutuleetera buddishi bwa mmere ku mirimu ebyo byavaawo simanyi ate ku saa 7 emmere gyowa bodaboda agireete ekintu kyangu nnyo gwe 7 ogutuuka 6 mmeka kuba ewanamubiri emmere ebaawo okuva Dream Restaurant and Takeaway bakafulumu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kosa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandegeya okulira n'akatale ku Byashara Road, Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo tenga bya mulembe bantu banji oba batono wesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 0755 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma gwe ayagala delivery wonna wooli kuba ku namba zino Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda.